n'omusango abatuuze b'e Seguku Katale mwe bawakanyiza enteekateeka y'obuweereza obwa World Trumpet Mission e Seguku obutwala olusozi olw'okusabirako olwa National Prayer Mountain okuziba ekkubo eriyita ku lusozi luno. Ensonga eno erudde ng'eggugulanya abatuuze n'obukulembeze bw'olusozi wakati ng'abatwala olusozi balaga nti ekkubo lye baggala lyabwe lye beegulira okutuusa abasabi mu kifo ekyo era nti oluvannyuma lw'okusanga okusoomoozebwa okw'ebyokwerinda kwe kusalawo okukola ekyo ng'era bano bagamba nti abatuuze balina okudda mu makubo g'ekitundu amalambika obulungi okusobola okutuuka mu maka gaabwe. Abatuuze mu kuwakanya enteekateeka ez'obukulembeze bwa World Trumpet Mission bagamba nti baagula ebifo omuli amayumba gaabwe ng'ekkubo lino lye libalagiddwa era bwe batyo kwe kuddukira mu kkooti nga bawakanya ate eky'ekkubo lino okuggalwa era nga bano bawakanya ekyabatwala olusozi okukola amakubo amalala ge baagala baddemu nga bwe twakulaga wano malindiire ku bbalaza sabbiiti eno. Kuba tubadde wano emyaka mingi nnyo oluguudo luno lubaddewo emyaka okusuka mu myaka 20 tebasobolako era ne baluggala kuba tetulina kye tugenda era tetuze mwoyo mubi tuze tusaba Katonda abayambe beekube mu kifuba baleke okusiba tubadde wano emyaka 24. Amyuka omuwandiisi waayo Rashida Batanula asazeewo ebintu byonna okusigala nga bwe biri n'oluvannyuma nga wakwesitula agende mu kifo ku lw'okubiri lwa sabbiiti ejja alabe buli kimu n'amaaso ge ng'era wano awadde enjuyi zombi ekiseera okubanga zitaddemu buli kimu ekyetaagisa ku nsonga eno n'oluvannyuma basobole okuwa ensala. Tujja kutambula tusooke tugendeyo nabo balabire ddala ekifaananyi kubanga bw'olaba ekifaananyi ky'abantu abaagala okwekalakasiza mu kkooti esobola okulowooza batuufu naye twagala tutambule ne kkooti egendewo ejja kuzuula nti bakirayanti baffe be batuufu. Omulamuzi aluŋŋamizza nti wiiki ejja ku lwokubiri ajja kujja alambule ekifo ekikaayanirwa. Olutwala lwa kkooti eno terukkiriziddwamu kamera kyokka ng'oluvannyuma twogeddeko ne munnamateeka wa World Trumpet Mission Dennis Mukasambidde n'abaako by'atubuulira. Mande wedde baali batandise okuwoza nga tetumanyi na kumanya nti bawaabira baklayanti bange naye kati kibadde kirungi tubaguddemu era ne tusaba ekkooti nti erina okuwa baklayanti akaseera tuleete ne ripooti eya District Security Committee ne ripooti okuva mu Ministry ya Lands ate n'obujulizi obulala obwetaagisa. Tubaddemu n'akanyolagano katonotono naye Mukama atuyambye nti kkooti ekkiriganyiza naffe mu mateeka nti baklayanti baffe bannannyini ttaka eribadde lisaalimbirwako abantu abangi. Omanyi rights tekitegeeza nti nga muli bangi olwo kitegeeza mulina right. Ku ttaka bubeera bwannannyini. Ono ategeezezza nti ab'olusozi okuggala ekkubo eryogerwako baakikolera mu mateeka okuva lwe kiri nti ery'ettaka lyabwe ng'era ono agamba nti beetegese okulaga omulamuzi ng'agenzeeyo ebifo ebibadde bifuuse eby'obulabe ku ludda olw'abasabi abakuŋŋaanira ku lusozi nga biva ate ku kkubo lino eriyisa n'abatagenda kusaba. Abasabi baba bambuka ku Prayer Mountain awo waliwo abakozi b'ebikolobero ababadde babikolerawo era Security Committee ne ripooti eyo girina. Kati abakozi b'ebikolobero abo tutandise n'okulowooza be bano abawaaba baagala akakubo kasigalewo bakolera ebikolobero ku bantu abagenda okusinza. N'olwekyo ebyo byonna tujja kubiteeka mu maaso ga kkooti tugambe nti bano abakwata abakyala nga babakwatira awo mu kazikiza twagala kubajjawo nga baklayanti bange aba Prayer Mountains bazimba ekikomera ate nga bo basigaza oluguudo olwa community lwebadde ekozesa bulijjo kubanga weeruli. Munnamateeka w'abatuuze Walter Bwire naye aliko by'atunnyonnyodde. Abatuuze nabo ne bateekayo kye tuyita counter claim oba okwemulugunya. Temusobola ziba kkubo. Ffe tulina eddembe ku kkubo lino kubanga liri ku byapa byaffe tubadde tulikozesa era ne mu land office gye riri. Era bwe tubadde tubadde tusaba kooti eyimirize kintu kyonna okolebwa ku kkubo lino paka ng'omusango guwedde. Era ekyo kooti ekikkiriza omulamuzi agenda kubeera ku lokasi ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno gwennyini okwetegereza ekkubo lino erikaayanirwa lifaanana litya ye baani abalikozesa. So kakati tuli basanyufu okubanga ensonga yaffe etandise okuwulirizibwa ate omulamuzi era alaze nti omusango tegugenda kukandaalirira nnyo. Ssente za Kajubi n'ekyambadde Shadrack Joshua, KTV Amalindire.